Abenganda n'emikwano gya Hajji Ali Mwizera bakedde kugenda ku kkooti enkulu mu Kampala okulaba ng'omuntu waabwe ateebwa akakalu ka kkooti awoze ng'ava bwero. Kyokka ku mulundi guno bonna tebakkiriziddwa kuyingira era ebyokwenda bibadde by'amaanyi nga ne Hajjati Zura Nakiswi eyamulumiriza okukabasanya omwana omujja na nnyina azze akuumibwa abasirikale. Kyokka kkooti ekeereyeemu ng'etandise ssaawa 7:2 olw'omulamuzi Isaac Muwata okulwawo okutuuka era Hajji Mwizera kkooti atudde okuliraana mukyala we Nakiswi. Oluvannyuma omuwandiisi wa kkooti azze n'abategeeza ng'omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno bw'ali omukosefu n'abasaba badde ku bbalaza ya wiiki ejja. Munnamateeka wa Hajji Mwizera nga ye mubaka Muhammad Nsereko asabye abantu be okwongera okuba abagumiikiriza. Registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde kubeerawo. Tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2. Bo ab'enganda za Hajji Mwizera balaze okunyola olw'omuntu waabwe n'olwaleero okulemererwa okweyimirirwa so nga babadde bamaze n'okutegeka emmotoka emuzza awaka. Twanyogovu nga famire tubadde tusuubira leero okugenda ne Hajji n'emmotoka emutwala mbadde nzize nayo olwaleero. Naye ate ffe kye kigenda kutumalamu maanyi nti ekkooti esigala kkooti. Tulina okusigala nga tuwa ekkooti ekitiibwa ate kyezigambe kye kisembayo kye baba basazeewo. Twagala ne Allah nakola ki? Ne Allah nayagala n'ekya Allah kikiyitamu. Abalala bagamba nti kano kandiba akakodyo ka kkooti okubamalamu amaanyi ate abandi ekyokubagaana okuyingira kkooti kibajje mu mbeera. Naye ekisinza okunnuma kumugatta na muntu badde bamugase n'omuntu nga batambula babiri ku mpingeegi. Hajji aziddwayo mu nkomyo okutuusa omulamuzi lw'anadda awa ensala ye mu kusaba kwe okw'okweyimirirwa. Bino bibeereddewo nga kkooti emakindye egaanye okusaba kw'okweyimirirwa kw'omuyimbi Allien Skin ku misango egimuvunaanibwa egy'okubba essimu ne waleti. Abantu ab'enjawulo okuli Mmeeya wa Kampala Central Hajji Salim Uhuru, abayimbi Ronald Mayinja ne Haruna Mubiro bakedde kugenda ku kkooti emakindye era Allien Skin atuusiddwa wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. Mu kkooti ekkiriziddwayo abantu ba lubato olwo Allien Skin ne Julius Mugabe gwe yakwatibwa naye ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi Esther Dikini n'abasomera emisango. Precious Nahabwe munnamateeka w'abawawabirwa asabye kkooti okuggalawo fayiro y'omusango kubanga bakkiriziganya n'omuwabi wa gavumenti ku Lwokutaano oluwedde. Kyokka omulamuzi ategeezezza nti tasobola kuggalawo fayiro eyo kubanga omuwabi tabaddewo ate nga n'ebbaluwa eyogerwako baleese enjokeseemu bw'atyo omusango n'agwongezaayo okutuusa nga 9 omwezi ogujja. Ku musango ogw'okukuba abasawo ensambya, Nahabwe alaze kkooti abantu baleese okweyimirira abantu be okuli ne maama wa Allien Skin. Omuwabi wa gavumenti Harriet Odong ategeeza nti okuyimbulwa kwa bano kujja kutaataaganya okunoonyereza. Singa abavunaanibwa okusingira ddala Rwanda awakanyiza ebya Nahabwe byagambye nti baatandika okuteeseganya ku misango gino. Because I would have only asked him to confirm whether he made that statement. Abazizaayo ku alimanda okutuusa ku Lwokuna lwa wiiki eno nga 28 lwe banaakomawo okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Olubadde okuggibwa mu kkooti, kabangali ya poliisi ebadde yabalinze dda ne batwala e Luzira. Abdu Muwonge ne Ignatius Kamya be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.